Redison TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwe akyatambula naffe ku mukutu ogwa Redison TV. Kakati wano ninawo ebirowoozo ng'era bulijjo nze bwe ntera okugamba nti guno mukutu gwammwe naawe ampuliriza mukutu gugwo osobola okuyitirako n'obeera nga naawe ensonga zo zigguka emabegako awo mu ddakiika eziyise oba mu ssaawa entono ennyo ezaakayitawo tukuwadde ebigambo by'omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga byayogedde bw'abadde wali mu press conference wali ku parliament mu office ye ey'obwa commissioner office gye yalemeramu kubanga jjukira ekibiina ekya National Unity Platform kyalonda commissioner omupya ng'ono bamaze okubanga bamujja mu kifo wabula speaker owa parliament mu bumenyi bw'amateeka n'abanga amulemeza mu kifo ekyo ensonga lwaki nkugambye mu office gye yalemeramu nga commissioner wakoledde olukuŋŋaana lw'abannamawulire n'ayogera ku nsonga ez'enjawulo wabula obutakkaanya bwe oba engeri gyakuttemu ebintu bino ng'alaga nti ekibiina ekya NUP ne Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kifo ky'okukkiriza okulwanyisa enguzi yagamba nti bali mu kulwanyisa ye ng'omuntu naye ate ng'abantu bangi abazze balwanyisibwa olw'obuli bw'enguzi naddala mu kibiina ekya National Unity Platform. Abamu ku bannayuganda balina endowooza zaabwe era baziwadde kyenjagala okubanga nkuwa mu ddakiika ezitali nnyingi sogenda okubanga owulira. Nina eddoboozi wano eri omu ku bannayuganda abagoberera ensonga abalondoola ensonga abamanyi okwetegereza ebintu ate ne babirambulula obaolyawo n'omulala yonna gy'oli obeere ng'obitegeera. Onaagamba nti Mathias Mpuuga akimanyi bulungi nnyo nti ddiiru gye baamuwa oba ddiiru gye yayina ayinza okuba nga yagiinanga ye ayinza okuba nga baali baagimuwa era nga baamutuma nti yakwabuluzaamu ekibiina ekya National Unity Platform nti ddiiru eno yayiika era naye akimanyi si musajja musiru akimanyi nti ddiiru yayiika wabula kyali mu kukola kati yatuuse mu luvannyuma lw'okukola omukolo guli gwe baayita Thanksgiving. Omukolo gwe gwali gwa kasuka jjinja mu njuki kulaba nti ddala tusobola okukuŋŋaanya abantu abawererako ddala tubeere nga naffe tukola ekibiina kye baali batuumye People Power Front nga ne colors zaali zitandise okuba nga zeefoominga. Onaagamba nti ekyo bwe kyamala okubanga kimulaga nti ssebo tonnaba kunywera Robert Kyagulanyi Ssentamu omusajja akyalina amaanyi era tolina busobozi bwa kukuŋŋaanya abantu nga ye bw'abayina. Mathias Mpuuga yakkiriza nti kati kyali mu kukola kye bayita reverse psychology. Ono ali mu kugezaako kuddamu kwekukuutiriza ku kibiina ekya National Unity Platform addemu azanye emizannyo gye gimu nga gye yazannyanga mu kibiina ekya Democratic Party we baakolera DP buloko ye ne banne bano banfanfeebe era emizannyo gino gyonna bagizannya bombi. Sijja kwogera bingi nnyo kkiriza nkuwe eddoboozi lya munnayuganda ono agoberera ensonga ayina ensonga wano point gye njagala owulirize wabula gwatanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna kkirira wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kale ka notification ate tubeere nga tugenda ffenna wuliriza nze gye mbeere nga nkwongerayo. Amusibye mutya abeegattira wano kansubira nti muli bulungi. Ensonga ya Mpuuga eno kino Mpuuga kyakola bakiyita reverse psychology. Agezaako okuddamu okwekukuutiriza ku Nuupu ateeketekewo obukuubagano ebiseera nga ebiyita amakulu nti mu kifo ky'okudda ku nsonga endala okweteekateeka ebiseera mwe bimala ku ye nga Mpuuga. Ekyamazima Mpuuga yalina mission naye neegwa butaka. Yamanya nti agenda kukutula mu Nuupu naye ne kimulema. Kibanga bw'ona okwata akati n'okateekako amasanda oteeke mu kabokisi osikeyo ssente ne kakomawo nga kakalu. Kati kyagezaako okukola okuddamu okunoonya ekkubo eddala okwekukuutiriza ku NUP ate beegolozize ekintu ekizibu ennyo. Ekyokubiri twalaba Mpuuga ng'agenze Ghana n'ensonga gye yawanga agamba nti yakulembera aba opposition bagende Ghana bayige butya opposition bwekolagana ne gavumenti. Bye yayigayo byamusomesa kulya nguzi, bye yayigayo ebyamutwalayo kulya mu bannerukwe. Ebyo byasooka. Ekyokubiri ebbanga lyamaze mu byobufuzi katugambe nti emyaka 2 ensobi eno agirabye ddi ey'okuba nti twetaaga ennongoosereza mu kakiiko k'ebyokulonda. Kituufu tugyetaaga bulijjo era tukyogerako naye ani yali akyogeddeko okuva ku mirembe gye babaddemu nga bali mu DP nga bali mu katugambe aba FDC ne parties ezibaddewo baani abaali baleese ekiteeso ne bagamba twagala ennongoosereza mu kino
kubanga babadde beesimbawo babadde nga beesimbawo babadde bayitawo mu bukiiko bwennyini okujjako nga batugamba nti kati bawana ku kya pulezidenti ne ku kya pulezidenti yayina Mpuuga abadde n'obusobozi emyaka 2 nga yakulembera oludda oluvuganya gavumenti teyasobola kussaawo bbaga eryo oba amendment bill eyo etteeka likwatibwemu ekyo kyamulema yagenda bugenzi Ghana. Then atugamba nti mukwano gwa sipiika nfanfe amakulu nti ekino bandibadde bakikola dda kubanga bamukwano okuva edda yakitugamba ye kennyini. Omu yali mukozi wa munne kati n'omulala yafuuka omukozi wa munne naye katuveeyo kakati lwaki Mpuuga kiki ekyamulemesa okuba nti emyaka 2 gye yamala ku bwaloopu aleeta ennongoosereza eno. Ekirala twalaba Mao ng'agamba nti dialogue kye kimu ku nsonga ezigenda okutereza ensi ya Uganda era n'agenda n'ensonga eyo mu maaso n'agamba nti ye agenda kusinkana Mwami Museveni wa dialogue basobole okuteesa ku ggwanga. Bwe yagenda teyadda era takomangayo kutegeeza ggwanga kyamutwala wadde okutegeeza waatuuse. Kati noono Mpuuga kyagamba okukyusa mu mateeka agafuga ebyokulonda asaana akimanye nti n'okuba alireete olw'ensonga nti bagiyita batya enteekateeka egenda maaso gye bakola nga banaateekateeka okulonda yatandika bagiyita road map yatandika donza n'okuba nga yaggwa dda. Kakati ng'okuleeta ennongoosereza eyo kigenda kuba kizibu. Ekyokusatu akimanyi bulungi nti Mpuuga talina nnamba. Ennamba yeekola ku bintu eby'ekikanga ekyo. Atubuulire ebbanga lyamaze ku bwaloopu teeka kirasobodde okukyusa kubanga okulonda si kyekizibu kyokka ekiruma Uganda. Mulimu ebintu bingi ebiruma Uganda naye kikyasobodde okukyusaawo oba kikyaleese ekipya tasobodde okukyusa naye n'ekipya ekyaleese mu bbanga lyamaze nga leader of opposition. Kati wabanga akirina tujja kweyanza oba takirina muve ku Mpuuga agwe yekka temuddamu ku mwanukula. Ekyokusatu agenda kukola naani ekisembayo kubanga yagambye nti abayagana batamiivu bagamba basiyazi bayaga batamiivu kati yagenda bikola naani era ennongoosereza eyo abagenda ogikola bw'aba awandika ebbaluwa ze aziwandiika nga ye n'aziweereza sipiika oba ziyita mu ofiisi ya loopu gye yavaamu. So ebibuuzo bingi. Mpuuga musajja muyaaye eyeetaga mukama gw'asaana okutta kugamba oba n'afiira mu mazzi oba mu acid simanyi kubanga Mpuuga musajja muzibu nnyo era bwe kiba nga bannabyabufuzi bweyisa bwe batyo nga babulabe okutuuka ku ssente kitegeeza n'abantu tulina okufuuka b'obulabe eri bannabyabufuzi tugenda okufuna ekirungi mu nsi. Mukama bampera omukisa. Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera bwatyo bwakuwadde endowooza ye ku nsonga z'owulidde. Buli omu obanga olina endowooza zo ffe tujja kubanga tuziteekayo gwe kasita obanga ojja otugoberera. Omukutu baguyita Red Zone TV webale kubanga okyagoberera gwakyatambula naffe nawe atana subscribe nga kikole ensonga zonna zibeere nga ate tezikuyita ku katuuliziganye mu updates eziddako tukyagenda mu maaso n'okubeera nga ate tukuweereza.